Kati bano bagamba enneeyisa yaabwe ensusu ogw'omulamuzi era nga singa embeera eno tenogerwa ddagala yali bazaalira ebitukula Makayi byazaalira ku ttale. Olwaleero babeeranga baagaana okutereera tewali kibabeeza mu kitundu kyaffe. Wano si we bapakasa wokka. Abeemulugunyizibwako ye Nkulukire Yesu ne Zadovisi bya Luhanga nga bombirira nzaalwa y'e Rwanda. Era nga abatuuze bagamba nti bano tebakoma kufuula bakazi baabwe kagoma ka kukuba buli we baagalidde. Kyokka n'enneeyisa yaabwe tewoomya nakabululu. Omukazi oyo gw'otulugunya, lwaki omutulugunya? Nti na omukazi oyo ankyankalanya. So wali okutaakaana ng'oveeyo emmanga. N'ongamba omukazi akola ki? Akucyankala. Mugamba omukazi bw'akucyankala muviire. Kati ssentebe w'ekyalo kino, Mwami Lawrence Mulindwa, ategeezezza nga Nkulukire ne Zadovisi bwe bafuuka abakubi b'abakyala ab'olulango ekintu ekitadde ekyalo ku bunkenke. Omukulu oli yatandika n'okuba omukyala mu ngeri embi ennyo. Ne mulumbako n'ow'amawulire wange ne tumuwooninga ne mugamba koddamu okuba omukazi ngenda kukusiba. N'abanga ateredde. Naye kaakati jjo bangambye yazzeemu n'amukuba bubi. Babatuuze ne baliraanwa baabwe balumiriza nti ababiri bano babakooye olw'embeera gye bayisa bakyala baabwe nga tebakoma okwo. Wabula waliwo n'abatuuze be batiisatiisa okutuusaako obulabe nga tebagala mbeera eyo nabo abaami bwabwe bagiyige. Abeera atudde, abeera anteekamu olukongoolo, kati simanyi wakwata ekiso n'anfumita. Nze nange oyo omusajja mmutya n'okuva n'olwaleero. Wabula embeera eno y'obutakkaanya ewaliriza abatuuze okusaba ababiri bano okwamuka ekitundu kyabwe ne bakyala baabwe wamu olwo nno badde ewaabwe gye baava. Senza batya okujja ku kyalo kuno era batambule n'obukwakkulizo nga tubalondoola bulungi. Bwe tugamba nti tetukyabasobola olwayo tubasuza ku poliisi nga tusonda ntambula nga tubatwala ku immigration baddeyo eruki e Rwanda kuba Uganda esenza abantu balungi. Wabula mu kwewozaako omwami ayogerwako Zadovisi ategeezezza nti okutabuka ye ne mukyala we kyava ku mukyalo ono okumuleetera emmere ng'obudde bugenze olwo nno bwe yagigaana we waava obuzibu ate nga ye Nkulukire yeegaanye ebyokugezaako okufumita kabiite we ekiso. Mbadde nsigadde mu nnimiro nimpulira abantu bankubira ku masimu ng'omukazi alinnya akaaba. Nange mbadde ntuuse waka sanga alina emigugu yagenze. Ate mpulira ebigambo wano ku kyalo nali njagala kufumita omukazi ekiso. Wabula oluvannyuma lw'ababiri bano okwewozaako ssentebe w'eggombolola y'Ekitanda Mwami Kamuli Yozefu asabye abatuuze bano bakuba akalulu okulondawo bano bagobwa ku kyalo kyokka emikono egibagoba bwe giganya okuwera olwo n'ekiteeso ne kigobwa. Wawanika mukono nembuuza baani abagamba abantu bano bagende. Nfunye abantu 29 ku bantu 29 nnyinako abantu 97. Mbadde nsaba ensonga eno tugiyimirize ku lw'okwagala kw'abantu abasinga obungi. Gye biggweredde nga ssentebe w'ekyalo Mwami Mulindwa atabukidde batuuze olw'okulya mu lulime ne mu luzise kyokka nga bamanyi bulungi enneeyisa y'abasajja bano. Natuukawo kyonna mutuliddemu olukwe tubalabye. Temudda wange kuŋŋamba ku basajja bano ekitegeeza abantu bammwe bye bakola byonna mubisiima. Era muli bannankwe twabonyeebonye nga tulaalika abantu nga mmwe mutugamba muli bazibu nnyo. Akazi yatuuka ku poliisi nawe gye nosinga ku poliisi bannange. Noyegayirira omukazi n'agamba nti yakudiddemu n'okomawo naye kati omwefuulidde ejja kukusiba. Eggwanga litambulira ku mateeka mugeeta amategeko mu Rwanda. Tulina amateeka gaffe.